era akola ebyo byonna okufaananangako Ssegirinya. Wallahi akola bingi okugumya abatuuze n'alyoka avaawo nga yeerogozza Ssekawuma Luyani ekyankulukusa amaziga najjukira ebintu Ssegirinya bye yampisaamu ne nzijjukira ne neebuuza naye ddala bano bantu ki be tuwangaala nabo mu nsi. Ssegirinya ng'alina omutima omubi, Ssegirinya yankola bingi. Bwe mbivaako ebyo ne mbirowooza ne ndaba engeri gye yayisaamu famire yange, gye yampisaamu obulamu bwange. Ssegirinya engeri gye yanjagala nga sirina na kye nnali mukoze. Mutuufu obulamu bwange tebulina kakwate na Ssegirinya kye yali abwagaza, era simanyi lwaki yanenako omutima omukyamu omubi bwe gutyo okusinziira ku bye yali ampisaamu. So bwe mbijjukira amaziga ne gakulukuta, naye nga ng'omuntu omulala bw'abeera osobola okukulukusa amaziga ojjukiddemu ebintu nga kikulumiriza n'ogamba ne gajja. Omuntu amaziga gano okujja okukaaba tekitegeeza nti oba olwana n'oli, naye oluusi omubiri guyinza okuguma naye omutima gukaaba kati nekiviirako amaziga okujja. Kwavaawo nga yeerogoza mbu munnange simanyi Ssekawumalu, kumbe munnange Ssegirinya kyatamanyi Ssekawumalu. Omubaka Ssegirinya Muhammad embeera y'obulamu bwe yeeraliikiriza, era nga wenjogerera bino ali mu ddwaliro ery'Ensambya gy'afunira obujjanjabi. Abaziratisa bagezaako okutuukayo okumulabako obulwadde obumuluma ne bamusaasirako, naye ng'ekyamazima amatuufu yeetaaga essaala za buli munnayuganda. Tukkiriza nti Ssegirinya Muhammad musajja akoledde bannayuganda, kubanga twalabako abaana bazzaayambako nga bali mu mbeera enzibu ennyo, nga bakadde baabwe tebalina ssente za bbiiru za ddwaliro. Ssegirinya n'atwalanga ambyulensi n'abateekamu abaana abo n'abaleeta ne babagezaako okubajjanjaba. Mukama be yayamba baasobola okutereera ne badda engulu. Kyenkugambidde nti Ssegirinya yeetaaga essaala za buli munnayuganda, kuba Ssegirinya tabaddeeko nti ayamba mwana we, tabaddeeko nti ayamba muntu wa Mukawempe constituency gy'atwala mu palamenti, wabula abadde ayamba omuntu yenna yeetaaga obuyambi singa basobodde okutuukako. Kyokka nga mu kaseera nga bannayuganda basabira Ssegirinya Mukama amusuusa dde engulu, ate ye Ssekawumalu avaayo ng'asaba essaala nti Mukama Katonda amuyambe abafamire ya Ssegirinya balabe ku maziga ng'omwana waabwe Mukama amujjirudde embulamu bw'ensi eno. Kyannaku nnyo okusanga omuntu asabira munno okufa, naye ate nga naye mutonde era budde bonna naye asobola okufa. Abasiraamu nno tubamanyi nga abantu abasonyiwa amangu. Tukkiriza nti Ssegirinya aba alina ensobi yakola ku Ssekawumalu. Ng'omusiraamu yenna ky'olina okusookerako kkiriza nti kyakolebwa, naye n'osaba Mukama, n'osaba Allah n'asonyiwa omuntu oyo eyakusobya, kubanga mu njogera y'Abasiraamu bo bantu abasonyiwa amangu singa obanga omusobezzaako. Wabula ensobi Ssekawumalu gy'ateeka ku Ssegirinya gye yakola, waliwo essaga ezaaliwo nga omukyala avaayo alumiriza Ssekawumalu nti yali mulwadde. Bw'agenda ewa Ssekawumalu omusabira omujjanjaba, kubanga yali abasabira dduwa, bw'agendayo okumusabira dduwa alabe ng'awona ebirwadde ebyali bimusumbuwa, Ssekawumalu yasalawo n'amuzza mu mboozi ey'ekikulu okukakkana omukyala ng'afunye omwana, bw'atyo ng'alina okukwata omwana amutwale ewa kitaawe. Omwana bw'afuna obuzibu n'alwala, Ssekawumalu yagaana okumujjanjaba. Ekyanyiiza ennyo Ssegirinya Muhammad ng'omuntu gwe nkugambye akwatibwako alumirirwa. Ssegirinya ebiseera ebyo yali akyali kansala, ne yeebuuza nti kati omuntu omukulu ng'ozadde omwana wo ogaana otya okulabirira omusaayi gwo? Kyokka nga wano ensimbi ozikwata n'ozimansa bantu b'otalina na bw'oyita, lwaki tozikwata n'oyamba omwana oyo n'omulabirira? Bw'atyo Ssegirinya Muhammad yakwata omulwadde oyo ne bagenda ewa Ssekawumalu n'amufoosinga alabirire omwana. Bw'atyo byajja bubi, Mukama Katonda n'ajjulula omwana oyo, era Ssekawumalu yagaana okurisiivinga omulambo gw'omwana we. Bwe batyo baaguzirika mu limbo, naye nga Ssegirinya ensonga zonna yezikwatamu, ne basasula ekifo kya limbo we yazirika omwana oyo. Ssegirinya omutima yakikola mu mutima muzadde okuyamba omukyala oli, taata w'omwana gwe yali yeegaanye omwana we, naye Ssekawumalu ne gye buli eno yamuggyako bukyayi ku mutima, era ze essaala z'amusomera ez'okulaba nga Ssegirinya afa, Ssekawumalu afune ku ssanyu ng'alabye ku nfa ya Ssegirinya Muhammad. Kati abo be bantu baffe, naye nga bannayuganda twongere okusabira Ssegirinya Muhammad kubanga embeera ye si nnyangu n'akatono.
kakati bwe wabadde obwongo ne bukulimba nti Seggirinya n'Eitongo baayawukana kamuvume teri agenda kunnyanikula nti okola kimukwane yakumwedde yakuwala kase. Ffenna tukimanyi nti obwavu buluma era obwavu tebumanyirikana ddala nga wali obaddeko ne ssente. Naye Seggirinya si yemu ku nsonga lwaki wayavuwala. Era toddawo n'olimba abaana bo nga bakusabye school fees obagambe baana bange nnaali baweeredde naye Seggirinya yanjavuwaza. Abaana bo tebakusabanga ekyokulya ekirungi obagambe baana bange mwaliridde ekyokulya ekirungi ng'ebiseera biri naye Seggirinya yanjavuwaza. Ensonga eyakwavuwaza Seggirinya tagiyinaamu mukono. Omukama Katonda ow'ekitiibwa Allah ye yakweyavuwaliza dayirekiti. Tusooke tutunuulirenga nnyo amakubo mwe tuyise okufuna ssente. Ekkubo mw'oyise okufuna ssente bwe libeera kyamu era mwe ziriyita okugenda. Gwe Umaru eyeeyitanga Sheikh Umaru wazannyira nnyo mu kifaananyi kya Allah. Ffenna tukimanyi nti Allah tetusobola kumutuukako ng'abantu. Tetusobola kulaba ku Allah ng'abantu. Naye ba Sheikh, ba Imaamu, abawalimu be bambasada ba Allah ku nsi ng'era ba Father, abadyankoni, abasennyoli, ba pastors bwe bali bambasada b'Omukama Katonda wano ku nsi ku sayidi y'amadiini amalala. Kakati ekifaananyi kya Allah wakikozesa bubi. Ekifaananyi kya Allah wakinywesanga mwenge, wakigendamu mu mabaala, wakimansangamu ssente, weegaddangangamu ku bwana butanneetuuka, weegaddanganga ku boyita abalwadde bo, weegaddanganga ne ku bannamukadde, weegaddanganga ku bakastomers. Omuntu najja ewuwo nga zze n'ebizibu byazze n'ennaku ye n'omugamba nti okukuwonya sooka ontemere. N'akubuuza nti ssente mmeka, nti ssente nzaagala naye sigamba ssente mu budde buno kuba wazimpadde dda, naye okuwonya obulungi sooka ontemere. Kasitoma n'akugamba nti nakutemedde dda n'omubuuza nti oli mwana muto, bakasitoma abawala oba abakyala, oli mwana muto tomanyi kyentegeeza, toyagala kuwona, kale oba toyagala kuwona genda ne weeberekanga ku bakasitoma abo abazze n'ebizibu byabwe, abazze obbasomeranga edduwa, abazze obbayamba, abazze obbajuna. Allah n'anyiiga n'akwavuwaza n'akuba omuggo gw'obwavu makubuula ate wayavuwala mayisa. Bwe njogera okwavuwala mayisa ow'ekitiibwa omulamuzi senga oba ozizza omusango gwa Nnaggomora akugamba nkusindise eruzira ate nkusibye mayisa. Kaakati omuntu eyayavuwala amayisa kitegeeza yayavuwala bulamu bwe bwonna. Tewali muntu ali responsible ku kwavuwala kwo gwe kennyini, gwe kizibu kyo. Omanyi waliwo bakwano bange abamu abagamba nti bandoga gundi yandoga jajja gundi yandoga, naye nga bw'omutunuulira enneeyisa ye, enkola ye ey'ebintu nga mu butuufu ye kennyini kye kizibu kye era nga ye kennyini ly'eddogolye. Kaakati naawe oyagala kwekwasa Seggirinya nti yensonga lwaki wayavuwala, nti emuti okutudde ebizibu byo byonna gwasimbibwa Seggirinya, naye ng'ate gwe kizibu kyo. Era omuti okutudde ebizibu byo baguyita gwe. Era gwe oba oyagala okuwona ebizibu byo weeteekemu emuguwoofe, kubanga ebbanga ly'olimala ng'okyali mulamu n'ebizibu byo gye bigenda okukoma okubeera ebiramu. Omanyi abantu abaavuwadde baba baagala okuwa ensi ensonga lwaki baayavuwala, era baba banoonya abantu be beekwasa lwaki baayavuwala. Ono kyali mu kukola olwaleero ali mu kuwa nsi ensonga lwaki yayavuwala, ali mu kuwa baana b'ensonga lwaki tebakyalya mmere ennungi, ali mu kuwa baana b'ensonga lwaki tebakyagendera mu mmotoka ku ssomero, ali mu kuwa baana b'ensonga lwaki baba amattuka mu kalina ne batandika okupangisa. Naye nga oyo gw'ofudde ng'ekizibu kyo oba y'ensonga gy'oyagala okulaga ensi nti ye yakwavuwaza, si ye yakwavuwaza, gwe kizibu kyo. Obufere bwo, obutakutaabu, okuzannyira mu kifaananyi ky'ow'ekitiibwa Allah, okukozesa obubi ekifaananyi ky'ow'ekitiibwa Allah. Allah yatukkiriza okweyiiya naye so si kweyiiyiza mu linnya lye. Era y'ensonga lwaki waliwo omusajja omu baamuyitanga pasitaani ono ow'oku lw'entebe yasooka ovuga hama eriko namba plate kiwedde ensonga lwaki yayavuwala, lwaki ali mu mbeera gy'alimu atuuke n'okusibibwa emyaka gye yasibibwa, lwakwerimbika mu kifaananyi kya Katonda ate n'akikozesa bubi, lwakweyiiyiza mu linnya lya Katonda. Kakati gwe ekyakwavuwaza kwerimbika mu linnya lya Katonda oba kweyiiza mu linnya lya Katonda. Allah yatukkiriza okweyiiya so si mu linnya lye. Ensonga lwaki yatukkiriza okweyiiya, yatuwa emitwe twawuleko wakati w'ekirungi n'ekibi.
oba osanga ebibi bisiŋŋana okwebaka ku nnyoko weebakamu ku nnyazaalawo buli bubbi buba bubbi oba buli bufere buba bufere naye oba osobola okufererako mu linnya lya kabaka osobola okufererako mu linnya lya pulezidenti osobola okufererako mu linnya lya minisita naye tokkirizibwa kuferera mu linnya lya katonda w'abanene tokkirizibwa kuferera mu linnya ly'omuntu lya Allah asinga ekitiibwa mu bitonde byonna ebiri ku nsi kubanga ye nannyini byo tokkirizibwa kuferera mu linnya lya katonda tokkirizibwa kuferera mu linnya lya mukama ekifaananyi kya mukama singa okyetimba oti olina okukoleramu ebigulumiza ettendo lye naye ekifaananyi ky'owekitiibwa Allah wakikozesanga kufera bantu kukwatanga mu mbugo z'abalwadde abasse n'ennaku yaabwe abasse n'ebizibu byabwe okubasabira n'obazaalamu abaana ate n'obasuulawo n'obeegaana ne batuuka n'okufa abaana nga tobajjanjabye ne baleeta omulambo n'ogamba guziike mulimbo sigwagalawo wano omwana oyo sinze muzaala golowooza mukazi waawe oyo omusiru asobola okusibako omulambo abakazi basobola okusiba abasajja abaana naddala mu abasajja abaali balinamu ku ssente naye omulambo agukusibeko akufunemu ki omukazi bw'akuleetera omulambo nti ono omwana waawano abeera waawano ogobye omusaayi gwe baguziise mulimbo gulinga ogutalina kika guli eyo kuwunnuna abaana abo ababeera bafudde babulabe nnyo n'okusinga abantu abakulu kubanga omwana omuto abeera nga kasiru ne bwakuloosa tomanya nsonga lwaki akuloosezza kuba tagenda ddi kugamba olaba musimu gwa mwana kukutawaanya naye nga tomanyi nsonga lwaki gukutawaanya kuba tegugenda ddi kugamba omusaayi gubeera musaayi ate omusaayi gusika musaayi omusaayi tebaguboola mu kika era singa onaagusindiikiriza ku lusalosalo nti genda bakuziike mulimbo ng'ate wali ebyalubaluba okukuleetinga omwana wo mukyala wo n'akonsivinga oba yali omulwaddewo n'akonsivinga olubuto ate atuuse okuzaala tomuwadde buyambi omwana alwadde tojjanjabye golowooza omukyalo oyo bigambo ki bye yagamba ng'omwana ye mukutu ng'ali mu ddwaliro abasiraamu bwe tuzaala abaana tubazinira mu matu ng'oba olowooza nti abaana baba tebategeera era omukyala lwali kuba omwana we akalama ne bwali batigolowooza talinategeera nti munnange taata we yatusuula omwana wange ogenda kunfaako naye tewali bujjanjabi tewali ki yekati nze ŋŋenda kukola ki mwana wange ndabye ebigere byantunda omwana oyo abeera malayika nkiddamu omwana oyo abeera malayika singa oligaana okumujjanjaba naafa ate n'ogaana n'okumuziika ku kijja ojja kubonaabona batugamba nti abaana abato bawulira bulungi ebigenda mu maaso mu kabbuli oba mu ntaana ekitegeeza nti omwana omuto abeera malayika oddidde malayika ogaanye okugijjanjaba efudde ogaanye okwetondera nnyina otwale omwana ku kijja ewammwe bamuziika omwana ne bamuziika mulimbo ng'enfuuzi nga talinaako babe ojja nti nnyina olubuto yalunywa mu mazzi osuubire okufuna emirembe wansi w'enjuba gwe osuubire okufuna emirembe wansi w'enjuba tolifuna mirembe tojja kufuna mirembe kuba kaakati olunaku olwaleero olina ab'okwetondera babiri basatu actually ate gattako abalala bewafferaffera ssente bewabba waliwo abalwadde bo bewaffera abo olina okubeetondera omwana wo yonna gyali olina omwetondera ate omugje mulimbo gye bamuganzika maama we gwe wamuzaalamu olina omwetondera ate n'okumugatta omugatte olina okwetondera buludde ne nannyini bitonde byonna allahu subhanahu wa ta'ala oba osanga ali kusaasira n'akusonyiwa n'addamu n'akusumulula naye ng'ekkuba mwe waleta okufuna ssente lyali kyamu era mwe zaayita okugenda bantu bangi bafuna ssente mu makuba amakyamu naye oba osanga bakolaakolamu ate ebintu ebigasa society. Pablo Escobar eri Chapo Guzman baali bayaga nga ssente bazijja mu njaga naye bazimbira abanaku amayumba, bazimbira ensi ebisaawe, bazimba amalwaliro ne bateekayo amadagala, bakola enguudo, bajuna bakateyamba, bajuna abanaku mu bufunze bawa owekitiibwa Allah ensonga
lwaki alina okulekawo ssente zaabwe wadde nga bazifunye mu bukyamu naye at least bazikozesa mu butuufu gwe wafunanga ssente mu bukyamu n'oleka omusaayi gwo ne gubonaabona n'oleka omwana wo n'ajjeera n'atuuka n'okufa n'omutizika mulimbo ssente wazifuna mu bukyamu omusaayi gwo ne gubonaabona mukyala n'akusaba emitwalo 10 bajjanjaba omwana n'akusaba emitwalo 5 bamuteeke ku oxygen n'ogenda mu mabaala nende bakuwaane b'olina ssente nnyingi nnyo n'omansa ogulidde abayimbi amamotoka ogulidde abantu omwenge otaddeko entalabuusi ya Allah ow'ekitiibwa akaanako kali mu ddwaliro kajeera oli ku freedom system bivvulu mu mabaala bw'ogula omwenge bw'omansa ssente mu bantu abeetamiiridde dda ate ko kitegeeza omuntu eyeetamiiridde dda aba ne ssente olwaba afunye ez'okunywa naye ng'oli ali mu ddwaliro wallahi ogaanye okumuyamba ate no on top of that si muyise wabula mwana wo musaayi gwo afudde era ne mu nsobi n'okoleramu ensobi n'ogaana okumutwala ku bijja by'abajjajjabe omuziikeko ne basiika mulimbo osuubira olifuna emirembe ssente wazifuna mu bukyamu ate era n'ozikozesa mu bukyamu entalabuusi ejjubba ya Allah n'obitwala mu bbaala osuubire nti Allah tagenda kukunyigira omujjegga n'agamba nti omuntu omubuulizi w'enjiri omutuufu ogendanga mu bwoneonefu mukwano eddiini ya Allah tekuba bulango tewaliwo kalango ku TV yonna oba ku radio yonna oba kipande kyonna ku luguudo ekigamba nga musiramuke Allah abeetaaga musiramuke eddiini ya Allah tekuba bulango kuba tenoonya bakasitoma ye agiteekawo ng'akapande oyo ayagadde gigoberere ayagadde okuzikirira kwatalira ekkuba ery'obubuze ekkuba erigenda mu ggulu libeera ffunda nnyo berigenda mu jjana keriba eggulu mu busayidi y'abannaffe abakristo so batono nnyo abasobola oddiyitamu weggwani agenda mu mabaala nti ŋŋenze abantu basiramuke kyokka katuuka kuvaayo nga tekasomeddeyo irimu neemu wadde okubuulira omuntu yenna obulabe obuli mu kimansulo eyo gye kaabeeranga obuli mu kunama tekaabibabuuliranga ko kennyini kaabeeranga mu mbugo z'abawala abazina ebimansulo katogga kakuba cyuti katogga keefudde akamese essaawa eno kaavuwadde Allah akaggyeko ekisa kye kafuna abantu bekeekwasa kubanga kanoonya dda ensonga y'okuwa abantu lwaki kaayavuwala kanoonya ensonga y'okuwa abaana baako lwaki kaayavuwala ensonga lwaki wayavuwala si seggirinya si shaimusato omugenzi wabula ensonga ye gwe kizibu kyo tewali muntu mulala yenna kizibu kyo bw'olowooza seggirinya bw'agenda mu kabbule olunaku olwaleero osobola okuzza ebyobugagga byo omukisa gwa Allah gwe yali akuwadde gusobola okudda Allah gwe yamala n'akuggyako gusobola okudda gwe bw'oba olowooza nti seggirinya kye kizibu kyo katugambe seggirinya avudde mu bulamu bw'ensi enkyokererawo okuddamu okuyoola enkyokererawo okuddamu okufera kalina ennansana bagikuddiza emmotoka bazikuddiza ebyobugagga bye walina babikuddiza ansi eri nti nedda bwe baba tebasobola era bikuddiza kitegeeza olwo si kyekibadde ekizibu kyo singa omira eddagala ly'obulwadde mumize lya typhoid naye obulwadde ne bugenda mu maaso kitegeeza typhoid si abadde ekizibu kyo olina okuddayo ew'omusawo n'akukubamu ku ceeke n'akucekera bulungi ne basuula ekirwadde ky'ekituufu olunaku olwaleero olemeddwa kuzuula kizibu kyo okitadde ku seggirinya ne seggirinya ne bwakkirira kabuli olwaleero muganda wange bw'oba obadde olyantula ogenda kusigala olyantula ate oyinza n'okusingawo kubanga ku misango oyongerako misango gwani asabira ekitonde kya Allah kitakulinaako obuzibu kitalina ngojjani ku muntu yenna okukkirira kabuli olw'okuba kyali kikuleetedde omusaayi gwo bwe yali badde yeebaza seggirinya eyaliise seggirinya n'omubuuza omusaayi gwange mwaguziika wa mulimbo yali yawa kuba kirabika ekimbonyabonya olunaku olwaleero musaayi gwange gwali mu kumukkatira olwaleero omwagala yebakira eringi bamubikka ettono bantu balamu temuyambika omusajja yakwata omusaayi gwo
n'agula akataka mulimbemu baziikemu omusaayi gwo. Era Sseggirinya ebyo byonna byatuuseeko ojja kwesanga mulimu essaala z'omusaayi gwo kubanga Sseggirinya yafuuka taata w'omusaayi gwo gwe w'otaasobolera kubeera taata. Sseggirinya yaani? Nga n'ebitabo bye bagamba nga bitankanibwa ne Allah n'alekawo abadigiri, n'alekawo abazi diploma, n'alekawo abazi certificate, n'alekawo abazi S6, n'atwala Sseggirinya yakubanga amasimu ku laadiyo mu paalamenti. Kitegeeza Sseggirinya ojja kwesanga nga mu kisa kye yakolera omusaayi gwo gwamusasulamu gufo gunene. Era Sseggirinya kyonna kyali oba osanga gwe yali kibadde naye wasuula omusaayi gwo. Njagala okukibategeezako basajja bannange, omusaayi gulondoola. Kakati otunuulire n'engajaba takanudde obuuso bukalinga obwa sikwiro, kalina obunnyo buti bukalinga obwekinyawamu, obuyindo bukasitabinga ekitebe ky'eggaali. Allah Sseggirinya tunulako mu kabbuliyo then oba etya. Okunyaaluka kwa Sseggirinya kwe kusanyusa omutima mu byolabye. Sseggirinya ne bwalifa aligenda n'ebibye kubanga ne Wampisi atambula agoberera Wampologoma. Wampologoma ne bwawuba nti omukono Wampisi aloobala alowooza gugenda kugwa gulondewo. Wampologoma ne bwasinika Wampisi alowooza nti agamannyo gagenda muvaamu Wampologoma agatwale, naye ng'ate Wampologoma ne bwali baafudde azaawa n'agagga Olimpisi. Wuma Olimpisi Sseggirinya Muhammad Mpologoma ne bwaligenda mu kabbuli aligenda n'ebibye kubanga yajja n'ebibye nga naawe bwewajja n'ebuferebu. Era naawe obuferebu oligenda nabwo. Bw'olifa tewali okuddako ndowooza mpozi mu baana bo kubanga gufiira kwatazadde baana. Tewali muntu w'ebbali ajja sikira buferebu. Kali gwe bw'oba olowooza nti Sseggirinya bw'anaafa nga Allah akutereerezaamu ku mbeera, oyinza n'okweyongera okubeera obubeezi obubi kubanga ku misango zzaako misango kubanga edduwa gy'oli mu kusoma simanyiyo kitabo kigisomesa. Edduwa gy'oli mu kusoma simanyiyo kitabo kigisomesa. Wasaba agende mu kkomera nga bw'agamba. Yavaayo era wasanyuka nnyo. Naye gwe wasaba si Allah. Ago masannamu bulijjo g'osinza omanya ga kasajja kaalina nga amasannamu nga wano kambala ekifaananyi ky'obwasheyi naye nga munda eyo kasawo kaganda. Era nze ensonga lwaki nze bantu bangi bantuukirira Sebayasheyi gundi omusomi w'edduwa Kayingo nanga nange ngenda kukuwaga nze siranga ate bwe kutuuka ku mmwe abeeyita abasawo oba abeeyita abasheyi abalanga sirangirako ddala. Sheyi omutuufu talanga, twalinanga sheyi ab'ekibibi Lutambala. Mujjukira omusajja gwe baayitanga Sheyi Katende opposite ekibibi ku masjidi yalangako wa abagagga n'abagagga beesombanga bazze basomera dduwa. Abantu beesombanga bazze Sheyi abasomera edduwa. Naye Sheyi teyalina yadde akapande, teyalina yadde ekirango. Tibannanga omusomi wa dduwa Kayingo awona awonya ensonga z'amaka, nsonga za mirimu oyagala kugenda bweru visa bagikumye omwami akutawaanya oyagala kuwenyo no. Sheyi omutuufu talanga. Era ensonga lwaki mmwe basheyi abeeranga muli basawo baganda. Era nze wange temusala tulangire kulaba ngana kulanga babikopo ngana kulanga ba bizinesi zaabwe ziri mu makuba amatuufu. Nange gwe kakati akakasajja kaali kasawo kaganda omusege ogwebisse mu ddiba ly'endiga kyokka tekaakomanga ku ekyo ne mu bibi bye kaakolanga mu linnya lya Katonda ne kakolerayo ebibi ebirala nga keegadanga ku balwadde. Mukasomeddwa ginsomere enfe. Bw'oba oli musomi wa dduwa ginsomere enfe kakase nti osomeddwa.